Abene mwasibye mutya constituent buli bulungi. Mujje bali kujja mutuusaako engalo. Nange ndi bulungi. Ya, mbadde mpita ku mitimbagano. Nga mpulira abantu abamu boogera bitakwatagana ng'empale za Museveni. Nga boogera kuyimba lw'enkyukakyuka President King Saha Nobian Lee lwe bayimbye nga boogera ku nsonga z'eggwanga eziruma abantu okwetoola eggwanga lyonna. Nga mpulira baga nti lwanyumye. Naye nze mbuuza akugamba nti lwanyumye ye ategeera lunaku ki? Oluyimba ddo yategedde amakulu gaalwo kubanga tonnayogera nti oluyimba tulwanyumye. So kumubuuze amakulu g'oluyimba walutegedde? Mubuuze amakulu g'oluyimba wagategedde? Music alimu ebika bingi. Waliwo ow'ekidandali, waliwo owakyaki, waliwo music gwe bakuba mu kuziika n'ebika ebirala ne music ow'enkyukakyuka. Kati oluyimba papase lwafulumye nga lwankyukakyuka. Kati oli waga nti lwanyumye, mubuuze guwadde osuubira oluyimba kunyuma nga lunyuma lwa bbaala oba lwaki? Oluyimba lwafulumye papase lwankyukakyuka. Kati mubuuza gati lwafulumye terwanyumye ye wankyukakyuka oba si wankyukakyuka? Era bwe luba terwanyumye ye ng'olulwe lwe yayimba lwe lwanyuma ddi era yali ayimbye ku ki? Omanyi tugamba nti amagezi gaba ga mutwe so si mugejjo. Ebiseera ebisinga abantu basinga obungi bw'aba tannayogera tomanya nti tategeera, wabula bw'ayogera lw'otegeera nti omuntu ono wonga alina butono. Tuli mu nsi erimu emiranga gye bamma okwogera ku TV, ku radio, naye nga mulimu abo abalya mu ngalo z'abadikiteeta oba engalo za dikiteeta Museveni ng'omulimu gwabwe gwa kunyigiriza buli kintu kyonna ekiyinza okuggula amaaso abantu. Kati bwe bubinja obwo. Era njagala mumbuuliza abaami abo. Bo baali bafuddeyo ddi okwogera ku nsonga eziruma abantu. Era ye agamba talutegeera nti era terwanyumye ye nga bwe yali ategedde ddi. Ye ng'omuntu yali ategedde ddi omutwegero gwamuweerezaako okutegeera nti abantu banyigirizibwa. Ky'ekibuuzo ekisooka. Ekibuuzo ekyokubiri, njagala mumbuuliza abantu abo. Bannayuganda abanyigirizibwa obudde obw'okwogera ensonga ezizimba balina butono nnyo okusinga obudde obwogera ku nsonga eziruma eggwanga. Saagala nnyumba w'emakulu olw'ensonga nti bo ewatali bantu bannayo bakoze tebalina mulimu. Era abantu abo tubayita babeera mu comment section. Lwaki? Tebasobola kujja ne bakola kintu nga bakijja emitwe gyabwe okusinziira ku kiri mu ggwanga. Ebikoleddwa mu community bo bibakomentingako. Kitegeeza aba commentators, they are just commenting ku bintu abantu bakoze. Olunaku lwe balijja batandika okwogera ensonga nga zayo bazikuliyeeti nso okwogera ku nsonga z'eggwanga oba ebintu ebiruma abantu, then awo tujja bbawa makulu. Kati ssaawa zino ababeera mu comment section, that's why you call it comment section. Bakomentinga ku kintu ekyapeninze so si bo kye bakuliyeetinze. Kati goboga omusajja abasajja bayimbye oluyimba lw'enkyukakyuka nga boogera ku bintu ebiruma abantu n'ogamba terwanyumye. Ennyimba nnyingi nnyo z'osobola okuwuliriza ezirina ebinnonoge by'enjawulo. Oluyimba lwafulumye nga lwa revolution, lwa byabufuzi kutegeeza bantu so si lwa bbaala, kubanga ffenna tetuli batamiivu, ffenna tetusula mu bbaala. Ate abamu mulya mu gavumenti mu ngalo, kitegeeza nti abatagirya mu ngalo tebaayogere. Ompulira bulungi nnyo. Kati omuntu yenna nga ye akomentinga ku kintu ekiguddewo nga takulyetinze kike, kitegeeza oyo abeera wa comment section ne level of understanding ya comment section. Kati tosobola mugerageranya na creator. Creator ye muntu asobola okuwandika ekintu oba n'akiteekawo abantu ne bakidebatinga. Tosobola kuddira abantu ba creator ate obagerageranye ne ba commentator oba comments abali mu comment section. Kati abaami b'omulimu gwabwe gwa commentinga ku buli kintu ekiguddewo naye nga si babadde involved mu kintu ekyo tembawa budde kubanga tawamanyiira. Mukitegedde bulungi? So saagala mbawe budde, just mbagambe badde bawuliriza oluyimba bategere lugwa mu category ki. Si lwa bbaala, si lwa kereziya, si lwa kuziika. Oluyimba lwankyukakyuka lwogera ku nsonga eziruma abantu. Bo bayimba ezaabwe eziwaana gavumenti yaabwe n'omukulembeze waabwe Yoseri Tibahabu lwanyigiriza abantu. Olwaffe lwankyukakyuka n'ebigibadde byankyukakyuka. Si lwa laavu, si lwa kuwomesa mwenge, si lwa kuziika.
lwogera ku nsonga eziruma abantu kano olw'ensonga mungambira abantu abo bonna nti oluyimba lwabadde lwa revolution oba lwakyukakyuka si lwa bbaala kubanga ffe ensonga z'ebbaala twazirekera batamiivu ensonga z'okwegadanga twazirekera bakafulu mu kwegadanga ffe tuli ku nsonga za ggwanga kubanga ensonga zitwogerako bw'atamira n'alwala bajja mutwale ekiruddu oba ensambya oba emulago okumugjamu omwenge gwanywedde naye bwe watewali ddagala bagenda mumugjamu batya omwenge ensonga ziboogerako ez'okwegadanga bw'anaafuna ebiwuka kye tuyita siimu oba enziku n'endwadde eziriretedde ku bulwadde bw'okwegatta kijja mwetaagisa okugenda mu ddwaliro bamutwale bamujjanjabe naye singa n'agenda mu ddwaliro nga teri ddagala agenda kufuniramu wa kati mbagamba abantu amu baveeko amagezi gabagamuddwa so si mugejjo abantu amu endowooza yaabwe efaanagana n'entunula yaabwe omuntu yenna nga tasindika message ya nkyukakyuka kitegeeza tomumalirako obudde naye njagala mumambuliza ekibuuzo kimu g'amakulu g'oluyimba agategedde era bwe tebagategedde bo nga bo ki kye balinawo kye baali batadde mu community nga kyabo okuggyako komenti nga abantu kye bakoze yenjawulo eriwo kati saagala mbwebudde era mbaŋŋambire nti buli muntu amanye waagwa era buli muntu amanyi kyayagala nekyatayagala mmeme katale kyesiima kyegula fe abanyigiriza babagala enkyukakyuka oluyimba obubaka bwatuuse bulungi nnyo abatamiivu mulinde ez'abatamiivu abaagala ez'enzikiriza mulinde ez'enzikiriza abaagala ez'ebbaala mulinde ez'ebbaala kati muleke abantu bawulirize message mwe musigale gye muli tujja basangayo otherwise omuntu yenna nga tasobola kufumba kintu kiteeka ku mutimbagano oba kiteeka wantu tomumalirako obudde kubanga oyo entegeera ye efaanagana n'entunula ye weewalanga nnyo omuntu ava gy'avudde n'atandika okusiga ettome ku kintu ky'atayinaako mutwe n'amagulu ekyo kye bayita effutwa obutaagaliza enkwezenge n'obukyayi naye ng'omubuuza ofa ki n'omuntu atayogedde ku mulimu gwo oba atayogedde ku mukazi wo oba atazze mu kintu ky'okola mufune amagezi mutegere abantu betuliringa nabo nti entegeera yaabwe enfunda nnyo twagala kujjako Museveni era tukubiriza abantu genda kulonda tufune Uganda empya eneeyamba abantu okufuna emirimu n'okuba nti abantu beeyagalira mu nsi yaabwe nga n'amateeka gakola abasinga obungi ekibatawaanya omululu balina mungi nnyo tebaagala kukola bw'okwata akagurupu ako nga bwe kali tekuli muntu alina specific occupation oba job bonna ba jobless seekers kati baafuna YouTube channel ba social media platform ne babeera self employed naye nga bali paid by the government okudistributing information eva mu public eyandibadde eyamba abantu naye nga tukimanyi bulungi nnyo the moment you go against the will of people you will face it love so mutegeera abantu omulimu gwabwe nti bo baliwo okudifusing oba to distort information erina okugula abantu amaaso ng'abalaga nti bo balina kubeera ku information gye balina okwagala abantu bawulire so omuntu mugambe oluyimba lwabadde lwankyukakyuka si lwa bbaala kubanga tebaalukubye nti bantu bagenda kunyumirwa baalukubye nga bategeeza bantu obulabe obuli mu fugabbi ne obubbi bw'ensimbi obuli mu ggwanga n'okutibwa n'okuwaba kw'abantu n'obukyayi buli mu ggwanga that is tebisigadde temma makulu just mugambe akomentinga guluyimba wategedde amakulu gaalwo era bwe tokukwata ku wakitoleka as simple as that mukaba nkubira takomera mpeera tusinkane Mengo.